Monsonyiwe ntuse late situse late nti wakana fuddeyo late no ndoza nja kwagala kwogera kantu kano katuuke mu bakulu ba KCCA Ministry of Works katubala ogenda live wano bange nsi yakyuse nnyo tali no ngenkuba mu nnyo. Okay, so nga utugenda live ku mikutu ejo nga bwowulidde abanga bwowulira mwami Gashumanga kasomeza deposit noliwulire temunaba ku bavubuka bayinaje balumba nga bakutte ebijambi abayibijambi mwagala bafanana batya ate ng'abo balina akakwate ku muntu w'e Masaka mu ngeri emu oba endala temunnakirabako. kwabadde kweyatulira mu kufa kwa Segirinya. Very absurd. Just listen in and... Yes. Abatuuliza mu nsonyiwe ntuse late situse late nti wakanvuddeyo late no. Nsaba Jeno Katumba Wamala Yunura tekyaliwo kaakati. Yunura yadda Ministry of Works. Nensaba n'abakulembeze abapya aba KCCA omukyala ne deputy wo ne the entire management and staff aba KCCA for the first time mutuwe kirabo kya 2025 nga mubeera serious kuba contractors bemuwe emirimu okufixing amakubo mu Kampala. Nali wano myezi ebiri nembagamba bobokira ku CID headquarters ekubere erita mogende ku mistil bali temamu makati bagala kuisa wochi for 2 months now tibakolangawo ekyo siwe wokabuli Kampala woyita ba contractors bemuwe emirimu osanga company yamwawo mulimo ngene bitiyo mukaaga ne buwiri balo ekube lyali maze naku nyanga likoleddwa nelimala omwaka mulamba. Mama executive director mupya wa KCC Sharifa Buzaki Sharifa mama nze nkwegayiridde ne deputy wo nze kirabo kye mumpanga Gashumba omwaka guno mubere tough ku bantu bemuwe emirimu okufixinga Kampala. This is unbelievable. kibekolera tebafaayo oba tebalina time frame bakola bino bintu ebigoma byonna biriko byasamye emyala gyasamye ekkubo balikolako for 30 minutes ebyo ne balivaako kubanga I know it from a reliable source. Company emu gye baawe emirimu gino gyonna ne company ekyusa bukyusa mannya leero ne bakolako ennamuwongo ku lwokubiri ne bakolako ku lweruzira ku lwomukaaga ne bakolako wano nga ku CID headquarters. This is unbelievable. Kampala eno yaffe. Kampala si abachayina bano bemwawe emirimu oba tibasobola kukola mirimo gino mugiwa abalala abasobola. It's unbelievable. Kati olaba wano va ku Green Hill ngoyingire wa mukwano tebakulagana kipande nti bagenda kukolawo ensezi kuze ekitongole nga KCCA Ministry of Works ziteeka ebirango ku radio ne ku TV ekirala ne bateekawo agapande aganene agakulaga nti eryo ekkubo tutandise dikola ne omala kutuuka ku kinnya kye basimye ate n'ovuga n'okola ki noddayo. So mama ba KCCA oli mupya ne deputy muli bapya nze Gashumba ekyabo kimujja okumpa omwaka guno kwe kubeera tough kuba contractors bano otherwise kino ekibuga sikitegeera nze kyekintu siza late okyuka nogako ite mulino nosanga awo nabo baatemawo nobuuza wano baatemawo ddi abaliwo ne baga nti tugenda mu mwaka okitegeera ndowooza. So tebabawa budde nti within this time no contractors ebeera mu time frame n'aba enforcement abalina okuoverseeinga contract eno twagiba wajjiko lya bbanga ki ekirala Yesu agenda kudda ku nsi 40 years of NRM 62 years of NRM tewali nsi gye bakyakola bibuga misana ebibuga babikola kiro all over the world nabikola kiro nagano ga floodlights bugenda okukyanga ekkubo lye mwalese balisimye nga bamaze odikola ki odikola kyekyo namwe bagananga ba TikTok abatemamu obutambi buno mbegayiridde muyige enjogera yange bobo katema mutandikira ku point wentandikira paka weggwera kati point ewedde muteme Shumba nasemba okuba naawe wano nga mulamu naye nga ali mu ddwaliro tufuna muli ku makyakulu okuna nti Segirinya akutuse. In fact mulake nti gwomukuba nasooka okukubira ng'abamanyi Segirinya ng'abadde mu byobufuzi naye finally yazikidde olunaku lwa Sande. Tutandikire ku Segirinya gwomanyi n'eddibu lyalese mu byobufuzi by'eggwanga.
Segirinya nze mumanyidde ebbanga namumanya nnyo ebiseera nga tuli ne Dr. Kizza Besigye ne mumanya nga ayagala obwa kansala yasooka I think kwagala baka bwa parliament 2011 yes ate nze awo namugamba totawana tojja kuyitamu ne mugamba n'ekyo ojja okufunamu branding eyo n'agifuna 2016 nze omu ku baamuwagira financially ku bwa kansala Lady Councillor. Yes. Allah namutaasa n'afuuka kansala. Bwe yafuuka kansala Uganda ngamba yagala bwa speaker bwa KCCA ne mugamba for PR ne branding kijja kukolera ne tebajja bukuwa era bwe kyali. Ye yavuganyako ne kuba speaker. Nafuna akaluka mukaali kake. Kakati bambi. N'agenda maaso bw'atyo Kyagulanyi oyo bwe yayimirirawo ku bubaka bw'ekyaddondo East. Nzijukira abantu twalinganga bana abali ne Kyagulanyi owo. Muhammad Segirinya omwami ayitibwa Ssekigozi Looya omubaka ayitibwa Kasozi. Feffe katwali ne Kyagulanyi oyo ng'anoonya obubaka bwa parliament. N'agenda mu maaso 2021 n'ajjayo empapula Allah n'amutaasa n'awangula. Segirinya kyemumanyiiko kyabadde nti abadde yeekiririzaamu. Ate nga alina sense of respect. Segirinya nga tayinza kubuuza nga tabendinze. Okitegeera ndowooza. Unfortunately n'akwatibwa n'asibwa n'amala ebbanga ddene Luzira n'amala n'avaayo okuva yavaayo abadde mu malwaliro in and out. Amawulire amabi ne gajja ku Lwokuna ng'afudde. Kitalo nnyo. Twebaza Allah olw'ekirabo kya Segirinya ne twebaza Katonda olw'ebirungi bya Segirinya byalese ku nsi kuno n'ebyamusobako. Allah musonyiwe enjawulo eriemu nti yagenze ne naffe tujja nawe kungujja nawe ogenda nange ndi mu kkubo ne Samola fenna mwenna abampuliriza ku Radio 4 ne Radio 7 kino nkibagamba mwenna mugenda. I can assure you mwenna abampuliriza nange ayogera emyaka 10 from today tewali kumwe ajja kubeera ku nsi eno. Gana amataka ge mulwanira buno obuploti bwe mulwanira obuyumba bwe mulwanira ennyumba ekutawanyiza ng'ogirwanira ekizzukulu kyo nga kyagitunda dda. Era nze bwe mala mulwanira amataka nseka kamba buuze ekibuuzo kino buli ploti gy'olina tudde ng'ogiguze yaliko nnyiniyo at some point. Amataka ge muliko essaawa zino ge mulwanira gaaliko bannyinigo. So mumala biseera n'ensi eno ate ne bw'obanga olina Uganda yonna ka space mwe bakuteeka tekenkana bathroom yo kyewunyisa mukwano bijjodolo Saabaloodi bwe mulaba entaana ye Kololo wano oyinza okwewuunya muve ku nsi eno mutye Allah mutye Katonda temutya muntu mulala yenna. Ba president abalina emizinga abaduumizi b'amagye abalina buli kimu bw'ogenda ku ntaana zaabwe weewuunya n'ogamba yoono bali eyo bokka bokka mukasirise tewali yali aduumira magye ku ntaana ye nga kuliko omusirikale agikuuma nti ali awo akuuma. Tewali muntu afa mu A+ gye batadde kofini omulambo gwo nga mulimu omusirikale munda obeera mu wekka. So bwe mbalaba nga mwepanka n'ensi eno neewuunya ne mwefuula ab'ekitalo motoka batambulira mu 5 baagala kutomera buli kiramu. Waliwo n'atatambulira mu mmotoka ng'atambuza bigenda ayagala kulinnya. Eno ensi ejja bakakkanya koobeera ani? Ate tewali muntu agenda ne byabugagga bwe mu ttaka ate mu abasiraamu ate mu kyayitirire kanzu zibamekessuuka. Nalabye Segirinya nga bamutadde mwana ndani kali awo ndabire ddala kungu nga tumuteekayo mu mwana ki mwana ndani sikuteeka musuuka njeru aluteeka mu njeru ne bateekayo. Nze nja kubeera mu keeseeri gye baalagira ninga byonna bya bwereere ngalabiye begenze oba ogenze kankubuulire byabwe ne bakuteeka mu coffin ngeri gold plated oba ogenze. Queen wa Bungereza eyafanga ine emyaka 9 gwe nakula mpuliriza akaseera bwe katuuka omuteeka mu ntaana eyakulembera okusaba n'agamba akaseera katuuse ayina okuddayo nga bwe yajja amajolobero gonna mugamuggyemu. Amajolobero gonna ne bagamugjamu. Nelson Mandela tumanyi bwe baamuziika
Kwame Nkrumah tumanyi we bamuziika. Nyerere tumanyi we bamuziika. Kati mu abakulembeze muyina okwegendereza ennyo nammwe tumanyi we bali baziika. Kubanga ensi eyinza okutabuka n'omulambo guno tutamanya we gugenze. Gaddafi bagamba yaziikibwa abantu 3. Abasime olwamala okumutta ne bamudisplayinga ne bavuga mayiro bagamba bavuga over 120 miles inside the desert. Ne basima entaana ye olwamala okugisima baagisima ne bamuziika. Teri amanyi entaana ya Gaddafi weeri. Eno ensi mugigende kompola temwefuula bakitalo. Deep inside the desert. Yes, temukola fujjo. Efujjo tebalikola bokka balina mundu. Palaso ne Alien Skin balina mundu. Tebalina. Efujjo libakola temwaliraba. Twaliraba. Eryakoleddwa Masaka babajega balina mundu. Wetudda. Abo bawe mundu abo. Wetudda. Gaddafi koyogeddeko mujjukira wano nga jjanga entebe n'obukyalo. Obukyalo bwamukuumanga inayo mukage no mukage. Mutu wamulabako ffe tulina esafari company etambuza abantu. Batupangisako benzi nzijukira benzi zali 3. Ne driver wange yangamba kyenda besikirabanga nti kiki. Emotoka esoose mu konvoy ya Gaddafi badde tuuse ekisubi ng'effemba yote ndaba kusimbula. Ku kisaawe Entebbe awo. What? Gaddafi bwe yalinga wa kujja Uganda anawa before teri nnyonyi ekkirizibwa kugwa oba kuyimuka. Kano Muhammad Gaddafi yajjanga n'ennyonyi 12. Gaddafi we yabanga addayo omwana yangamba Mr. Gashumba ennyonyi emmoloka ya Gaddafi konvoy ya Gaddafi emmoloka esemba yebadde eri mu nnyonyo ng'ekulembedde ekyuse ekisubi. Angate Gaddafi we yabanga agenda ku taking off tewali nnyonyi ekkirizibwa kugwa wadde okuyimuka. Kumale sawa na. Nze neewuunya abantu abatasome abatayiga history bino bintu. Tewali kintu kikujjako kubeera mukakkamu. Bino bere byakulabirako yo humble yourself. Saddam Hussein bamujja mu kinyanga mmese. Abaana bene ba cruise miser baji bakwira mu apartment. Wechuli. So line fujjo lyenda binene nalabye. Kati balindako. Kati bana bakoze fujjo mukuziika. Abo no bawo buyinza. Abo kungutova uwo. Wamutukira okuwamba omulambo go mutayina ko Luganda. Omulambo mutayina ko Luganda ne muguwamba. Era muzanyira ku bakyagulanyi. Nze nyina muto wange Wakaimansireko. Mubaka wa Nuhu. Bazanyira ku basegirinya. Yuri njogedani. Kyagulanyi. Kanzi jetandikirawo ampuliriza Mwami Gashumba jaga tukoma we got deep into that. Ngatenda kuntwala. But also na amaluzi. Muzanyira ku mirambo gy'abasegirinya. Nze muto wange Wakaimansireko mubaka wa Nuhu. Yes. Njagala Wakaima wesirwaza ofe. Bana bajega ba Nuhu balete fujeri. Ngolireta wani. Okujjako nga nze ndi mufu. Wakaimansireko muganda wange muto wange. Njagala Wakaima wesirwaza ofe. Abalu ejinemi yayo ija Nupu jije waffe mugikolera fujjo. Toyina wadda akagirita nema mukole fujjo. Abayina instruments ze fujjo bakakamu basirisi nkiddemu. Abayina all the weapons all the instruments eziri meant okole fujjo bakakamu. Ne abatayina wadda akagirita ne bambala bino byovulo byo mu kiyembe ebimyufu tebachi Museveni walete emirembe kati gifuuse mirembe. President Museveni is responsible for this. Yes, tegikyali mirembe gwosinga ovumirira eggaali. Eyali Alien Skin Palaso kati kwaliyo neyo muyayugo jemiyayu ja Nupu egikulemberwa Saka Mr. Kadingo principal Come again. Eggaali kati ziri 3 ziri official. Alien Skin Palaso ne yakyagulanyi. Masaka yabadde. Yes. Mama nagamba bannange munzikirize ngama muwambi. Binywedde enjaga biridde embizi biridde amawowolo binywedde walaji ono walayisi ku kkubo bikoledde fujje e Masaka. Kanku kwe kungu. MK baba mpulira. Tukirize MK ame ya fedeo. Gwanga linavu. Kwambalagana. MK ame. Waliyo chabalaba? MK ame successfully had neutralized those idiots.
tugenda muzika mu bitiibwa tumuwerekere tujjawo ebyobufuzi tutambuze mukulu wange tumutwale tumuteeke wayinogalamira mu mikono emituufu tumuteekeyo nga buli omu tumusiise mu mirembe ne bwetulaba buno obufuyo buno bugenda mu maaso mazima ddala tuwulira ennyiike era tuli banyiivu nnyo okulaba nga kino kigenda mu maaso ne mwami Mpuuga tukwebaza ku lw'omukwano gw'otulaze weebali kutwagala. Oyo y'omuko basista b'omugenzi Segirinya obulidde ebigambo sagala kubiddamu tuwulire nnyiike yeebuuza lwaki maama we awambiddwa n'omulambo tebakkirizibwa kuyingira mu nnyumba. No? Ogambye bino bijje ewammwe mu lujja nga nafa katulabe ku mama wa Segirinya nga naye ayogera fujjo lireeta kwani ye jogaani ono mama Nagirinya kukyali mukyala wa Segirinya wulire ebigambo. Mwami Mpuuga ssebo tukwebaza weebale kulwanirira mwami wange weebale kubeerawo ku lulwe mu buli mbeera mwebale nnyo mwebalire ddala. Honorable Sewanyana naawe nkwebaza munange ku lw'okubeerawo ku lwa mukwano gwo Segirinya. Onoboka kandi jangu otugalirewo session eno. Oyo mukyala Segirinya mama Nagirinya era nga naye yebaza Honorable Mpuuga naye yebaza ne Sewanyana naye nga Sewanyana y'omu nabo kubateereddwako embeera era sayidi eyo katulire katunonye yatuse okwogera ng'avudde eri ewa Mpuuga n'ajja wano ne bateekayo embeera nga tojja katulire katono tojja lumu eddala nebaza abantu mwenna abadde baagala mukulu wange Muhammad Segirinya bambi mwebale mwagala mwebale nnyo mwebalire ddala Mukama abaddizeewo nfukamidde nga nebaza mwami Mpuuga atubeereddewo mu buli ngeri yonna mu ddwaliro nga yatulambula ng'eyalwana mu buli ngeri yonna neneewunya okulaba ku bino ebigenda mu maaso mu butuufu nga bitumala mu maanyi okulaba nga maama wange bamuwambye tebatukiza na kuyingira mu nnyumba lwaki tutuuka kweyo embeera bannange tuwulira obulumi muganda waffe atulumye nabwe tulaba ebintu ebigenda mu maaso mazima ddala tuwulira ennyiike ey'amaanyi era kyemmanyi mukulu wange teyandikyagadde embeera eyo tulaba ng'egenda bwetyo twatutuubya tugenda muzika mu bitiibwa tumuwerekere tujjawo ebyobufuzi tutambuze mukulu wange tumutwale tumuteeke wayinogalamira mu mikono emituufu tumuteekeyo nga buli oyo sister wa Segirinya Radio 4 Radio 7 ne Radio 8 oyo sister wa Segirinya omuwulidde mwami Gashumba. Why this hooliganism? Kyagulanyi bonna yabakumandinga nga Palaso bwayina ne yali ni skin zine eggaali bazitegeka babawa n'amafuta buli kimu mugende nze njala Wakayima ofencha kyesikwagaliza tewali ayingira mu kumuziika ng'oyambadde ebyo byovulo. Wakayima yaliko omubaka nga tanabagenda mu Nuupu. You get it? Wano we wasooka civilization mu masekkati ga Uganda. Era bw'owulira abasajja abagumivu Mengo n'ewalala baweebwa ekitiibwa boogera ensonga. Lwaki mu byobufuzi we act on the left? What's wrong? Nekirala tunala okulaba amaloboozi g'amaanyi nnyo okuva eyo kuvumirira bintu nga eddoboozi lyani abantu baasirika batya abanene mu Buganda bwavaayo okuvumirira ebintu ng'ebyo gino emiyaayo gya Kyagulanyi gijja mwambali yaffe Bagashumba balina bode ama weerabidde bano abasajja nze nasooka obbagunda lwenvayo okutandika okwagira Geno MK abo abaana bampemula bakuwemula ne bawemula maama wo ne bajjajja abo abaafa ne balipootinga Facebook account yange nzijukira emirundi bajali 10 mu mmeka okitegeera ng'omusawo gwenziza ogumanyi kuga nti kyendabye ku pate gyendabye Kololo kirala kiriziganya nabo bajja ku praisinga paka disagree with them bakuwemule. Salamu Musumba mwanyinaze yasomera mu Buganda Mount Mary na Magunga n'amasomero amala yaŋŋamba mu holiday
ng'abaana bonna abava mu Busoga abasomera mu Buganda kasita holiday etuuka every Sunday nga waliwo amaka mwe bababeeza ne bayita abaana abasoga abalala bababuulira obugunjufu. That's how far Buganda bwe yali. Ontegeera Buganda is the center or was the pinnacle or is the pinnacle of civilization. President Carter yafudde mu America. But President bonna babaddeyo. Mwenna mumanyi disagreements ya President Barack Obama ne Trump. Ne balabiseeko nga banyumya mu kuziika munnaabwe. Civilization yali badde displayed e Masaka, Mpuuga ali ku mukolo, Kyagulanyi ali ku mukolo, n'abala buli omu n'ayogera. Owulira? Nzijukira John McCain. Barack Obama bwe yamuwangula n'agenda okwadressinga ba supporters be nga kiza nti awanguddwa ne batandika okuŋoŋola naga no that's not an American. Ekyo si kya bugunjufu bwa America bonna ne bakakkana. Kati singa Kyagulanyi, Robert Kyagulanyi, president wa NUP, yayimuse n'akwata microphone n'abagamba ekyo kye mukola kikyamu nnyo, maama mumuleka akole ki ayogere, baali sirise. Tasobola kubanga yabasetinze. Nzate banyumisa bwe babeera ku mukolo batula mu lines esoose eba yaabwe ey'okubiri ne babuukawo ey'okusatu be bakuba engalo olowooza nti ensi yonna ewagira kye bakola. Kyagulanyi singa yayimuse agamba ekyo kikyamu. Saba nzijukira President Museveni yagenda ku mikolo mu Lubiri nga Katikkiro wa Buganda ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga yakafuuka Katikkiro. I remember very well. Ne baagala okuŋoŋola President Museveni abantu. Katikkiro n'avaayo n'akakkanya abaki abantu. Bino byonna bibeera bisetingi. Fe ababadde mu kibuga wano ku street banga tuba tubikola ki? Tubimanyi. Kyagulanyi enzanya ye azanya ngali innocent naye nga buli kintu abeera akikola ki? Era yayise Mpuuga idiot. Kwega Kyagulanyi gw'olina monopoly mu kuvuma. Ne Mpuuga kati finally welcome aboard. Kati nawe ujjeyo enjala. Kubanga Mpuuga nakugamba bino ebintu byakolebwanga nga osirise. Olaba kati bonna obwedde olaba obukofiira byovulo Kyagulanyi abalabe gwofuke kansala gwofuke mupigo okole ki? N'ekyewunyisa abanene abali mu gavumenti abalina obuyinza na buli kimu tebakola fujjo. Empologoma eri mu National Park eyitibwa Yoweri Museveni n'empologoma envubuka Geno Muhoozi Kainerugaba zisirise. Naye obukolya busikwiro buli mu nnimiro bwetaaya bwefuula bw'ekitalo empologoma eri wali ekoze eki? Esirise. Walaba ka video ka trending ennyo empologoma yali yebase ensajja kasikwiro ne kajja ne kagikonda ku mukira n'ekyuka bweti nigakaduka ntukika lutekera ndowooza so bino nze byendaba wano naye bitulengeza ki gye tulaga mu byobufuzi. Twetaaga mukono gwa kyuma. Kiri kirala omuntu anaatereza eggwanga lino a unifist bukye ku makya nti kino tekirina kukolebwa kubanga nzijukira effujjo lyakolebwa mu kuziika Jakana Nadduli. Twaliraba effujjo lyerimu lyetwalabye wa Ssegirinya ne mu kuziika taata wa Lukwago oba naye Kayunga eno Minister Sempijja then he was the Minister for Defense tiyaziika nga tayagala fujjo eyo kubanga abaana bajja kukola fujjo security detail bakoleko. I have a belief in the speaker tayagenze. I don't know, but I want to think maybe but they read the situation. Kuline fujjo and not just the speaker alone. Those are never kungu abalala. Ani agenda mu vuyonge. Government ya dedi presented. I don't. Kidala police je yabadde ino mukubira ennyimba ezifembayo police omulambo baganyo gendayo. Ekyewunyisa gino emiyaayu enywi z'enjaga tezawadde mabugo. Awulira tebawadde mabugo ne bagana maama ne bamusibira mu nnyumba maama bajjo bamubye n'obucupa wano kulumbe mu maka ga Ssegirinya. Ate bajjo ki ekimukubya nti batanze okwogera nga ababuulira bajja obucupa tonnaba kulaba ngenda kukulaga wano mukwano gwange bajja obucupa bwamulidde
ng'agezaako okunnyonnyola bannange vaawo genda twakukoowa. Kankubuuzemu ekibuuzo. Oyinza okuba akaama omulambo? Tosobola. Kati bajjo yaddaliko oyinza okwogera mu basiru? Oyinza okuba akaama omulambo ne gukuddamu? Guba gufudde. Oyinza okwogera mu basiru ne bakutegeera? Nelson Mandela yagamba akaseera kasinga okutya ke kaseera nga abasiru basinga abagezi obungi. Nkiddemu akaseera ke mutyanga nga abasiru basinga abagezi obungi. Emo bujasiti singa yadde Masaka. Ono bajjo wona ali mukogera. Kimani mwakoye. Ogana sijagenda sewanisa. Kimani mwakoye. Naye amazima gali. Wejjemwenkwe n'abateganda bwekiwanza. Nemunaawogana mutya, nemunaakolaki. Tekijja kujjako musanga ninga bikyalina enkwe. Nkibaja abakozi b'effujjo wano bangi. Temulinadde muyinza kunkola kabawulira amazima. Era nkiramu nkyogera. Okalema Sseggirinya. Njagala omuntu omulanguwa nakipaleka. Oyagera kubuza. Bali bayiga abantu, bali bayaayi. Bano bayaayi, ndekayogere. Okuba akasigala mu lwana lwanyi. Era omusigala banooneoka kumakya. Bangambye nti tewali lumbe wabadde buugi oba katogo. Tewali lumbe wabadde buugi oba katogo. Omulambo ogwo tegwakusulako waliko National Unity Platform office zaabwe ezo. Neti tewaliyo buugi wadde akatogo. Nekyagulanye kasajja goli kakopi. Lubongo ya Secretary General ne mulema ogulira abantu obuugi n'akatogo. Secretary General muvandimwe. Nti emmere yabadde mu kisaawe ne Masaka wabadde emmere Wampuga gye. Omuvandimwe Louis Lubongoya. Abantu ne bataba akatogo mulumbe busajjamu muli bukopi. Ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu. Gena mas. Ebigambo bya Kyagulanyi Ssentamu kwani? Kusegirinya. Kusegirinya. Kyalinga ayagala tulabisa asusizza kabampaane. Sseggirinya lwamulonda. Sseggirinya. Atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamukumutwe. Anesa ambulance agenza azimbye eddwaliro akoze atya namita Sseggirinya ne mugambo wayi. Sente ezo zijja watya Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente. Bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zennyina ogulamu emmotoka aguze ambulance akoze eddwaliro akoze eki asusizza kabampaani. Alinga ayagala okufaananya obubi. Kaddemu shone bwe gwira wano. Sseggirinya lwamulonda. Sseggirinya atandikirawo ng'alinga aliko ekikyamu ku mutwe. Anesa ambulance agenza azimbye eddwaliro akoze atya namwita Sseggirinya ne mugambo wayi. Sente ezo zijja watya Mr. President Parliament basobola otuwaayo sente. Bampadde n'asabye sente ate n'eze emmotoka zennyina ogulamu emmotoka aguze ambulance akoze eddwaliro akoze eki asusizza kabampaani. Alinga ayagala okufaananya obubi. Kakati bw'oba toyina kyoyigidde mu bigambo bya Kyagulanyi weetaaga kutwala butabika. Sseggirinya kye yasuubiza abalonzi kye yakola. Kino kankibabulemu abatuuliza ku Radio 4, Radio 7 ne Radio 8. Omubaka yenna kasita alayira mu Parliament bamuwa miliyoni 2 eby'emmotoka. Abasinga tebazigula bakola mu byabwe. Ekirala omubaka yenna kasita alayira okkirizibwa okwewola sente ezituuka ku 1 billion. Kuba manyi bangi bazeewola 1 billion. Ani azigarantinga gwampuliriza through the Parliament of Uganda. Kati bambi Sseggirinya ye sente olwazijjayo n'azimba akalwaliro ke ambulance n'ebiki n'ebirala. Kati bye byazimbisa principal omutima. Yatandikirawo ne mbuza sente ozijjawa. Oyala tulabisa bubi. Kubanga Saba Fere, Saba Kopi, yetabi believing amu byokuyamba abantu. Yabuza lwaki oyamba. Ate n'ekyo nakino kanki clarifying. Ne Sseggirinya onna kulwalayira mu Parliament yali mulwadde. Yaleetebwa buleetebwa okujja okukola ki? Okulayira.
yes kyali kyamukwata Segirinya omusiba no kwa yo security yemanyi lwaki yamukwata naye agende eruzira ng'olede muki mulwadde you get it ne statement za Kyagu muziwulidde oyala tulabisa bubi tifesi tukolera abantu in fact Segirinya nange yangamba nti waliwo bangi tebaali basanyufu n'abaka ba parliament banne ku ngeri gye lyakolamu emirimu omanyi kwe kiva akaku example kungofuna milioni 2 okuva mu radio fogwe musala next media kwa milioni ya 2 sana niye wakamu kyalo gyozalibwa tebalina kantu ke balabayo kotaddeyo naye ate omwana atunda ebinyebwa ku street atunda ensenene azimbidde kitawa akayumba ekyalo kigamba kiti ati omwana atunda ensenene atunda ebinyebwa atunda omulondo azimbidde tata wa kayumba bewunya bwe naye omwana omukulu mu kikakungu afuna milioni 4 situna kye tulaba kati kanakana katunda omulondo ensenene kaba kalabisa gwe kati Segirinya yabalabisa kaba kandabisiza so Segirinya alabisiza bano bonna era kyovola Bakyagulanyi tasanyukiranga ko kusumulwa kwa Segirinya yali amanyi Segirinya bamusumuludde we yakoma watandikira akitegedde kubira mukama engalo ez'amaanyi uliriza ko nga kyonna bakuta simu obudde butugenzeeko manija kuzanya ku deposit ya Segirinya katono bwe yali angamba ku bano abaali ba mulifunye lino zaawukana n'ekirala mwe mwali mukola manifesto zammwe munaye mwagamba abantu gonzo bannaffe abamu muganda ngada mukungu batandika okuntuukirira nga tebogerera mu kyama ne bagamba nti Segirinya otulabisa olw'ensonga ffe pulaani zaffe sipiidi gy'otutwalirako ffe ate siko twali twagala tutambulire nembagamba nti constituency zaawukana n'ekirala mwe mwali mukola manifesto zammwe munaye mwagamba abantu goyinza okubanga abantu wabagamba manifesto yo mu myaka 5 ojja kuba okoze eki ogiimplementinze nze yange okusinziira ku dimandi eri mu constituency mu myezi 2 abantu banka babeere empowered babeere happy bamanye nti ebbanga lyonna ne balowooza ababaka tebalaba ku muntu alinga Segirinya nkugambye omukazi bamafiina yankubira essimu mu mwezi awo gumu nagamba nti osobola okunfunira luumu 2 mu Kawempe nange nensulamukko osobola ofunfunira luumu 2 mu Kawempe nange nensulamukko nga awulira constituency buli omu gyayogerako eya Kawempe North ebugumye nga naye ayagala gisulamukko constituency erimu eddwaliro tekwali kulabisa nze omutima gwange mukozi muganda wange Adamu Kungu nze ngamba nti nga tonneerowoozaako sooka olowooze ku bantu b'okiikirira bwe najja mu parliament nayagala okuggyawo enkola Katolu Bwamagye yali aleese nti nze kansooke endye mwe munaalya oluvannyuma yawuuzika tebamuzizaayo kitegeeza abalonzi tebaalya nenkijjawo ne ŋŋamba nedda musooke mulye nze naalya oluvannyuma era kyenkyaliko gye banaakoma okumpa ebisanja bye bagenda okulya nze naalya oluvannyuma kati obudde buno olw'okuba nti mbadde mu kkomera ebintu byaziŋŋamamu naye era nkyatetenkanya okulaba nga ya sipiidi kwe twali tutandikidde tuddamu tubeere nga sipiidi eyo tugizaawo wali ogamba abaka ba parliament bano nti lwaki mmwe temukola obukadde ebibiri rather nze nabufunye nenkoleramu abantu bange lwaki nammwe oba mwagala okubakolera kungu ababaka ebitundu 9 ku buli 10 abayingira parliament y'eggwanga Uganda bayina emmotoka 9 ku buli 10 buli omu yayina emmotoka bwe bakuwa obukadde 2 nga bw'okulembera beeryankuta lwaki tozizza abantu ssente ezo eno emmotoka yo ebadde ki ye yakunoonyeza akalulu bwemanya emmotoka mu kampeeni we bagirinnyalinya ne bagisottasotta naye olabanga yasigala nga weeri gitambuliremu kwata zino miliyoni 2 zizze mbantu kungu kyova abaagala bakinkubise nti oba Segirinya lwe yamuwadde ssente oba waliwo yakoze eki talk about the 200 million wazikozeemu ki zebakuwadde ez'emmotoka wazikozeemu ki Segirinya Radio 4 Ensusuzi 13 tonyezaawo 3 fama akati nina kyenjogedde kyawukana naye ate nga siwulirangako eddoboozi lyeri wumula mirembe Segirinya omubaka Segirinya awumule olese omukululo katusabe abalonzi b'e Kawempe kubanga etteeka ligamba nti omubaka yenna bw'alifa
mu constituency nga wabulayo emyezi 6 tiwajja kubeera okulonda ne kati omwaka gukyakola ki gukyawera. So abalonzi b'ekawempe mubeere beegendereza nga gye nkomeza, getting excited, mubeere beegendereza ku nsonga eyo kubanga obudde bugenze. Ku lw'omukaaga luno ku Speak Hotel Abanyarwanda bakaswa ekigambo ekyo Made in Seriko yakituwadde yabaddeyo yakyogera ku CBS. Okay. Abanyanda bakaswa bannansangwa by indigenous ochulira bali bennyini bakaswa kitega kitegeeza bannayuganda 10 ku 10. Twabadde ne meeting ku Speak Hotel twebaza namungi w'omuntu gwe nalabye wali. It was unbelievable. Nalabye abantu bangi ne neewuunya nga bangi unaku okyogera wano nga ngamba nti gundi ate no akukadde kasiki. My good God. Tulina kye tutegeka kungulwe mujja okukakasa. Okay. Abantu tebazze lwa mirembe, bazze lwa nnaku. Badde tebazze kunywa bia oba kunywa whisky oba kunywa wine, bazze lwa nnaku yaabwe. Testimony z'abantu abasosolebwa olw'endabika yaabwe n'erinnya lyabwe. Ulira abasosolebwa olw'endabika yaabwe n'erinnya lyabwe, ne bamibwa national IDs, ne bamibwa passports, ne bamibwa n'ebiwandiiko ebirala olw'endabika yaabwe. Bazze kutubuulira experiences. Ate singo beera liikiza kiri kimu nti wagenda kubeerawo massive re-registration y'Abannayuganda. Okay. Kye basinga okweraliikirira ti singa executive order eno tefulumye mangu tebagenda baligisalinga. But what I can assure you, take it from me, it will be sign zonna ziri very clear. Omukulembeze w'eggwanga agenda kuteeka omukono gwe ku kiwandiiko ekigaidinga abakulu bannira ne Minister of Internal Affairs obutaddamu kusosola muntu lwalinnya lye n'endabika ye. Abanyana kino kyogeramu abavandimwe tebaagala special favors, bo baagala kimu national ID bepakasize. Tebagala fund nti eno fund y'Abanyarwanda. No. Nemo what I can assure you, abantu baffe mwenna nti omukulembeze w'eggwanga General Yoweri Museveni ensonga eno agiriko eri ku last rap no zamu kitegeera. Yeah. Eri ku last rap agenda kusayininga ekiwandiiko kino. Ate nammwe ne mbasaba 2026 bwetuuka abavubi balina bwe twatambula mu bintu by'emuke eng'ombe eno nagijja mu bavubi balina ekigambo kigamba mbu akugive you give. Akuwagoowa namwe mu 2026 mu muwaaka lulu n'akajanja. Good. Wayebale nnyo. Bufunze ddala mpita mu bubaka bwammwe essimu no bannafuna ye mwakadde kagenza. Abantu ku social media bawa endowooza zaabwe nti gavumenti eyabadde eyagala okuziika Ssegirinya mu bitiibwa bo bye balaba nti kibadde kyetaagisa be bamu abaamu mabail afuna obujjanjabi ne mu parliament tebalinnyayo. Ekirala omugenzi yafa alaamye nti omulambo gwe agulinako obuvunaanyizibwa ye NUPSOS government bonga bwe balowooza. Actually government olunaku lwe bamutwala mu parliament yavaayo ne yeenenya ku mbeera Ssegirinya gye yayisibwamu. Kati awo mpuuga yaliwa. Salongo Edward bw'atyo bw'agambye. Ono agambye wano mu bufunze bali mu nsaasire obudde nabutini nnyo. Greetings to Frank. I also thank him for organizing decent function at Speak Hotel on Saturday and for the late Segirinya's legacy. I urge fellow politicians to emulate him. Sembus Ivan Ali Karerwe. Kungu, thanks for your program. I am Everest from Sinjira. I came from abroad for burial, but what I found, it was only tears caused by opposition. Kungu, thanks for the program. I am Maganda Rashid from Noya. Bobby is a fake master. Kungu, webale nze Sam Karihanga okuva ekijunju bwa Masindi Kyagulanyi tajja kufuga Uganda nga Katonda akyalamula kuna mulondo. Nze Bakunda Akireewo Mpigi Mawokota North nejjusa olunaku lwe nalonda abanup General MK Awangale. Adam Kungu webale kuweereza ne Frank Ashuma nze Jimmy K Mukono North Nup kye yakoze kyalaze nti tebakuzibwa bakula muwawa. I am not sure that they will get more than 30 MPs in 2026 elections. Hello Kungu, this is Kabagambe Francis Ekeke Tabs from Bisoblisa District. Mine is all about appreciating your work. Greetings to Honorable at Gonza Alan Bulisa constituency musajja wange nnyo Alan at Gonza mwebali na kumwesiga. Nkulamusiza Mr. Kungu tugambire programs about okay. Onagambye Kungu Mr.
Kongo Mr. Gashumba n'abawuliriza radio kufa teeka eri Katonda naye nga wafunye ebizibu mu nsi muno ne bakukwata okay kale webale nnyo okuva na Kasongola mugana wange muje bali program nayo radio nge kutuka Masindi radio ke webale nnyo muganda wange n'abala mwena abagoberera onako olwaliro mwebale akadde kandaga nti tugenda mu birala nnyo. This is Alois from Kibuye Gashumba. Webale nnyo naawe kubanga ogoberera. Tugenda mawulire kati ne mwana muwala Shiva Nauma uno wano. Tusibule mu Gashumba. Yes, abadde batubuuza ku Radio 4. Radio 4 ekuba nnyo ebifo byonna ebiriraanye Kampala. Abadde batubuuza ku Radio 8 eyo ekuba the entire Central Region. Then the Radio 7 ekuba the entire Bunyoro Region. Mwebale nnyo. Tubakakasa nga tukyali balamu bw'oba oyagala amazima teekako entugga every Monday bw'oba oyagala kulimbibwa toteekako wano tukubulya kyotayagala kuwulira naye nga kyolina okuwulira musibe bulungi mugende munoonya akasente teri ajja kwagala ng'oli mwavu paka soberemu n'akasente webale nnyo tugenda koma wano Dickson webale ogambye it's quite absurd and saddening that a total stranger who slept in a concert on Segrinya's vigil night goes home in his mother's house and beats up the latest brother. Nazikuno nga at some moment family is given a moment with the body, but these people didn't do so. Among other people, the family thanked for helping that deceased. Chagulanyi was not mentioned. What happened to the elders forum? NNC yetaga complete revamp. Dickson bwatu wafundikide tugenda mawulire kale tudemu ku Monday week ejja mwebale nnyo asaweemu program gw'ensonga ejja kubaako ne mwebale gobera program zonna pozi n'ekirala abalina business zonna ze mulanga Radio 4 Radio 7 Radio 8 walk-in tuberenga tukuba business za mu maaso abantu bazitege ziraga kati Radio 4 eyingide mu ttaano ezisooka mu Uganda Radio 4 mabange tono bweji Banda Dogs katuyingide mu the first 5 situsamba bubi tusambira ddala bulungi so bade mujje bwotalanga nafe ate onalanga nani jangu Radio 4 nobera kati sheno ekuba disc zone ziranye Kampala almost gwanga lyonna nekuba Radio 8 nekuba the entire Central Region paka mutukula Radio 7 nekuba the entire Bunyoro Region boba tolangidde muntu ga ku Radio 4 obolirangirawa jangu wano langa tene birango sibya bei nnyo kasente katono naye ngofuna value for money jangu ku Radio 4 genda ku Radio 7 Masindi oba ku Radio 8 mu kibuga Masaka olete kirango kyo business yetu kikuba abantu maaso bajje bakuwagire tuddemu nga tuzemu akume